Kitalo nnyo nnyini ddala, amawulire si malungi, mawulire ganaku, jjayo akasimu keberakoko ku muntu wo okakase obanga owuwo ali bulungi, ali omu ku abo abagenze maaso n'okuba nti baddusibwa mu ddwaliro. Akabenje ak'amaanyi k'emmotoka kika kya bus ya Nairostar Coaches etomereganye ne trailer okukkakkana ng'abantu abawerera ddala 7 abakakasiddwa Uganda Police nga baviiriddemu oboolyawo awo mu nsi obulamu ne babuleka. Ngenda kuba nkuwa details na bangi baddusiddwa mu ddwaliro okusobola okubeera nga bataasibwa okusinziira kabenje oba enjega nga bwegudde, naye nzikiriza ate then nkuwe n'ebino ebikulu ddala. Kitaffe mu Katonda Kazimba Mugalu yakiguddeko mu Boston mu USA bwe yabadde agenze mu church emu okuprintinga enjiri, bakkiriza naddala bannansi b'eggwanga Uganda ne bamulumbagana okkakkana ng'afunye ebivumo. Ndowooza y'omu ku bannaddiini be nnaakasooka okulaba abataweereddwa kitiibwa oba bannaddiini abagenze maaso n'okuba nti batyoboolebwa. Abakyala abataategerekese kigendererwa kyabwe na missioni oba oliawo ntongole gye babaddeko ne balumbagana Kazimba Mugalu mu kyaki, okusinziira ku mawulire ge tufunye ne be tusobodde okubeera nga tukuŋŋaanya, obuzibu bwe bwava tusobodde okuba nga oba oliawo tusima ne tumanyaawo. Naye nzikiriza nsooke nkuwe ku katambi kano katini nnyo ate then neetololemu nzije nkuwe details mu bujjuvu. Video giweka like, nkolamu katono nnyo bwe nti. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Essenge Wakiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanirizaako buterevu yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okwosaako okuba ng'otugoberera mu bitundu ebikola eggwanga Uganda eby'enjawulo n'abali ebweru waayo. Video nkusabisa okugiweka like kigisobozesa okuba ng'edduka ku speed etenkanika, information eno etuuke kwayagala okugiwuliriza okwosaako okubeera nti agiraba mu kadde. Twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobole okuba nti ofuna latest updates ne latest information. Tuba n'amawulire mangi buli kadde buli ssaawa wegagwirawo we tugakutuusirizaako nga tugaffirutalinze oba nga geekenneenyezeddwa. Kale kakati si birungi, kitalo nnyo nnyini ddala. Uganda Police ekakasizza okufa kw'abantu 7 enkya y'olunaku olwaleero abafiiridde mu kabenje akabadde ak'amaanyi oba ke tusobola okuyita dekabusa. Bus y'ekika kya Starlink Coaches bw'etomereganye ne trailer mu makya g'olunaku olwaleero okukkakkana ng'abantu bangi babuuseewo n'ebisago biyitirivu nnyo era nga bangi ku bo abatasobodde kubeera nga balutonda yadde okuddusibwa mu ddwaliro. Kitegerekese nti omuwendo gw'abantu 4 bo bafiiriddewo ku sport ewatabadde kusooka kubaddusa mu ddwaliro
and then oluvannyuma abantu basatu bafiiridde mu ddwaliro gye babadde baddusiddwa okubeera ng'ate bataasibwa oba nga bafuna obujjanjabi. Okusinziira ku poliisi etegeezezza nti abalala 7 baddusiddwa mu ddwaliro erya Anak Hospital erisangibwa mu disitulikiti eya Nwoya. Okusinziira ku poliisi etegeezezza nti akabenje kano kaguddewo wakati w'essaawa awo nga 7 ezo ez'okumakyawo obudde nga ziba za kiro naye mu Luganda tugamba ziba za kiro mu Luganda, mu Luzungu tuziyita za kumakya, ebeera good morning time, era nga akabenje kano kaguddewo mu kitundu ekimanyiddwa nga Rapokmora village kisangibwa awo mu Nwoya district. Okusinziira kabenje kano emmotoka namba UBP 736U era nga bus kika kya Isuzu era nga kampani ya Narrow Star Coaches. Driver waayo ategerekese nga Abugo Mandela Kadin. Mu kaseera kano ye akwatiddwa ali mabega wa mitayimbwa mu kaduukulu ka poliisi tomereganye butereevu n'emmotoka eya trailer namba SSD 040A n'ekyana ndowooza kye kibadde ku SSD 498C era nga mmotoka kika kya Benz Actros. Trailer eyo ebadde eva mu opposite side. Bwe ngamba opposite side ndowooza kiba kitegeerekeka. Okusinziira ku poliisi kitegeeza nti emmotoka emu yabadde eva ku ddyo endala ng'ejja ku kkono oba nga zeetunuuliganyeemu ziyisinganya. Bw'onzirizaako information ya poliisi batulaga nti akabenje kano kaddiridde okuva ku muvuzi ono abadde avugisa ekimama era nga kigambibwa nti abadde ayisa nga atema emmotoka 2 omulundi gumu gyagwiridde ku mmotoka eyo trailer n'agigwisanya bwenyi. Emmotoka eno bus ebadde eva mu bitundu bya Arua era nga ebadde egezaako ku speed ey'amaanyi okuyisa emmotoka 2 bwetyo n'eremererwa ndowooza omugoba waayo oba ne yeekanga okakkana nga agudde bwenyi ku bwenyi mu trailer eyo. Abantu 4 bo bafiiriddewo instantly era abalala 6 bo ne baba nga babuuseewo n'ebisago eby'amaanyi bwe bati ne baddusibwa mu Anak Hospital. 3 ne baba nga ate bo bambi bafudde oluvannyuma lw'ebisago ebingi, bafudde ng'ate bagezaako kuddusibwa ndowooza mu ddwaliro okkakkana ng'omuwendo ogw'abafudde gwambuse ne gutuukira ddala mu bantu 7. Okusinziira ku eyewitness eyewitnesses oba abeerabiddeko n'agaabwe basobodde okuwitnessinga accident eno bategeezezza nti driver ono abadde avuga bubi era nga kigambibwa wakati mu lugendo obwedda lwe bavuga ng'akabenje tekannabaawo abadde avuga bubi abasaabaze oba abantu ne bamugambako. So kyakoze oba kye yakoze abasaabaze oluvannyuma lw'okumugambako kigambibwa nti yabadde ayimiriza bbaasi eno kondakita n'abajjamu abamu era n'asigala nga akyakola ekikolwa kye kimu bwe yamaze okudropinga oba okuggyamu abamu ku abo ababadde ndowooza ye be yatutte nti bamukubira kkerere ng'avuga yeeyuna ki yeeyuna budde. Situmanyi kituufu kye yabadde abala na kiki kye yabadde agoba. So tusaba mukebere ku b'eŋŋanda zammwe abavudde mu bitundu ebyo bwe baba nga obaolyawo tebannatuuka wobadde obasuubira mu kaseera kano nti balina okuba nga batuuseewo. Ne RDC ow'ekitundu kino oba RDC wa Nwoya district yategeezezza dda nti abantu ye yesoose n'akonfirming okufa kwa muwendo gw'abantu 6 but let alone police evuddeyo n'ekakasa nti kuliko omuntu omulala eyeeyongedde mu kabenje kano bwe gutyo ne guwera omuwendo gw'abantu 7 abafiiridde mu kabenje kano. Tutwala okusaasira kwaffe eri ab'eŋŋanda zaabo abafiiriddwako abantu bamwe n'okwongera okujjukiza abantu okwongera okukubira amasimu abo be mulowooza okuba nti bakutte ku kkubo eryo obaolyawo mutegeere ekituufu nti be bamu ku abo abalinye basi bwe baba nga beebo mukimanyi waliwo abaddusiddwa mu ddwaliro okusobola okuba nti bafuna obujjanjabi era nga mu baddusiddwa mu ddwaliro kuliko abantu 7 mulamba
oba oli awo mu kiseera kino betusobola okubeera nga tukuwa mu kaseera kano. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege okututegeeza nti omugoba wa baasi eno akwatiddwa. Abavuzi b'ebidduka ennaku zino bubenje bungi, n'olunaku olw'ejjo waliwo takisi. In fact olunaku olwaleero ku makya waliwo takisi mu bitundu eby'embalala era egudde, okkakkana ng'omuntu omu afiiriddewo ku sport. Kya nnaku nnyo nti reckless oba obuteefiirayo n'okuvugisa ekimama ku kkubo ensangi zino kweyongedde oba kukyase nnyo. Kale awo bwe mba nvuddewo, kitaffe mu Katonda Kazimba Mugalu ebintu tebyamutambulidde bulungi ku lugendo lwe yatambudde n'agenda mu ggwanga erya USA okusobola okubaako ndowooza byaggusa oba byamaliriza. Bishop Kazimba Mugalu ebintu byamwonoonekedde. Bannansi ab'eggwanga Uganda abawangaalira mu Boston bwe baalumbye church oba essinzizo giyite eklezia mwe yabadde agenza okubeera ng'oba oli awo aprinching enjiri oba mwe yabadde agenza okusabira n'okubuulira ekigambo kya Mukama. Ebigambo byamwonoonekedde, obudde bwamuddugalidde. Abatuuze abawangaalirayo sayidi eyo bwe beekozeemu omulimu nga bakulembeddwa bakyala wamu n'abaami abatonotono awo ne bamulumba katuuti, bwe bati ne batandika okumumokkolera ebigambo ebinene, okkakkana nga Kazimba Mugalu bataasa mutaase, bagezaako kumuprotectinga, kumukuuma bantu ababadde bataaye abakaaye obukaawu, nga bagezaako okulaba nti tebamutuukako. Era abasajja ab'enjawulo abalinamu kaawo ku kiwago balabiddwako nga bagezaako okusindiikiriza abakyala bano badde emabega, baleme kweyongera kujja maaso oba oli awo kutuusaako bulabe Mwami Kazimba Mugalu ow'ekitiibwa Bishop mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo. Kyaki yalabise nga abateenyigidde mu kikolwa kino ate baasigadde balaga basanyufu, baasigadde balaga baseka olw'ekyo ekyabadde kigenda mu maaso ekibadde kituusibwa ku Bishop Kazimba Mugalu. Endowooza olaba abakyala awo abalala bali mu kwewuunya, bali mu kuseka, at the same time bali mu kubeera nga basobeddwa. Kituufu ekiyinza okuba nga kigenda mu maaso mu kaseera ako, naye nga ndowooza Bishop Kazimba Mugalu y'omu ku bannaddiini bensoose okulaba nga batyoboolebwa naddala mu layini eno eya enzikiriza zino eza Kristo. Yes, ng'oggyeko baganda baffe abasinziza omutonzi waabwe mu ddiini ey'ekirokole, abasumba ba wano bo bamanyiddwa oluusi nti bamanyi okubayisaamu eggaali naddala ku mutimbagano wano. Naye mu ddiini zino Bakristaayo, Bakatoliki, ba Seventh Day, ba Protestanti babadde baludde oba babadde tebannaba kubanga balabikirako mu disrespect efaananako ko bweti. Kino kisookedde ku Kazimba Mugalu, kisookedde ku ye, era simanyi oba kigenda kukula kyeyongereko okusamba eddagala ekiwundu okusinga wano we kituuse, naye nsuubira okuba nti kyonna kitaffe mu Katonda ono Kazimba Mugalu kye yasobya bannayuganda kiyinza okuba nga kinene bw'ogeraageranya ne bannaddiini abalala. Naye nabadde ngezaako okumanya buzibu ki obuleetedde Kazimba Mugalu okuba nti agwa mu kabaate oba mu kabi akadisrespectinga omuntu ali mu kariba ye okutuuka we yatuukiddwako olunaku olw'ejjo. Nenkizuula nti ebimu ku bigambo bye yakozesa gye buvuddeko ndowooza omwezi oguwedde, ebigambo ebyo tebyasanyusa bantu. Kazimba Mugalu ono kitaffe mu Katonda yavaayo n'ategeeza nti ye taliiwo kufiiririra muntu yenna, era naye ayina famire ey'okulabirira era emwetaaga okuba nga mulamu, n'olwekyo yali teyeetaaga kubeera nti afiiririra buli omu, era yategeeza eggwanga nti si buli kimu nti waakuvangayo akyogereko, kubanga naye ayina baatya okumutta. Akimanyi nti mu ggwanga ekitta bantu mwekiri, naye okuvangayo n'akyogerako buli lunaku buli olukya kiyinza okumuviirako oba oli awo naye obulabe obw'okuttibwa. Era nzijukira kitaffe ono mu Katonda Kazimba Mugalu yatuuka n'okutegeeza eggwanga nti ye tagenda kubeeranga Oweekitiibwa Janani Luumu mbu bamwogereko oba bamusomeko
nga yafadda agamba ebyo ebikolwa ye tayagalirako ddala tayagalako teyeetaaga kubibeeramu yadde byenyigiramu famire ye ekyamwetaaga era obulamu akyakola ki obulamu akyabwagala soko mpeko ku bigambo bya kitaffe ono mu Katonda ebigambo bye yakozesa gye buvuddeko emabega before nga tonna tutwala mu katambi ka lunaku lwajjo ng'abakyala bamukayuukira soko mpe ku bigambo ebyo Pavin. I am a person, I need life also. I have life to live. I am not a savior of the world to carry all your problems. You take them to the cross. I do my part, I leave them to God. I am not here to save you. I choose and I follow what God leads me to say. And not everything is said publicly. No, let me tell you, I discovered the power of Nathan's approach than the power of John the Baptist's approach. You can speak and speak and speak, no impact. You can speak, and John the Baptist did a good job. He ended up losing his head, and the mission ended there. Nathan did a good job, and he ended up saving someone's life. That's why we have Psalms 51. You can do God's work by approaching power with love, quietly, silently. You make Kakati, I'm not here to save you. Ye taliiwo kubataasa. Ebyo byali bigambo bya kitaffe mu Katonda. Era n'ekyanagamba I'm not your savior. Sinze mununuzi wammwe. Mwenunule. Kale yo what? Yo wa bibi aikare mai bibi. Kale yo wa kagugu aikare mai kagugu. Wano oluyimba lwa Mukama nti kula omugugu yalutukwasa kitaffe mu Katonda buli omu omugugu agwetikkerulwe bagumutikkule lulwe. Yagamba ye ayina obulamu nga mmwe bwe muyina obulamu. Ayina famire nga nammwe bwe muyina famire. And therefore wabanga waliwo bye mwagala abaggusize mu byeggusize. Ajja kwogerangako ekyo kyokka kyasobola kyalaba nti tekimuteeka mu kabiddenja. Nammwe bye mulaba nti yasaanye okubyogera muli bantu mubyogere. Ekyo kye yali ategeeza. Era n'agamba nti yo okubeera nti si musigire ateekeddwa okwetikka ebibi byaffe oba emigugu gyaffe tukonsidalinge obulamu bwe naye akonsidalinga obulamu bwaffe. Kati ebigambo ebyo tebyasanyusa bannansi era ndowooza mu katambi ebigambo ebyo we yabyogerera oba akatambi ako wekafulumira abantu baavaayo ne bakondeminga, not even to criticize but bakondeminga ekikolwa ky'omunnaddiini. Ba analysts ab'enjawulo baavaayo bonna ne boogera ebigambo eby'enjawulo era ku bishop ono nga bagamba nti oba oli awo waali badde mu kiti kyo eky'obunnaddiini waakiri okwogera bino waali sirise. Abantu ne basigala nga bakujajingira ku kiki kye batayinaako gwe ky'obazzeemu other than gwe okukwata ekkubo n'ogenda ku kituuti n'otandika okuba nti obalaga nti gw'ate omuntu wa Katonda abakubiriza okuba nti bettanira enkola za Katonda n'okubalaga nti bwe bafa bagenda mu ggulu ate gwe obalaga otya okufa. N'ekirala gwagamba nti oli mukozi wa Katonda ate ojeemera mukama wo oba otya okugenda okutuukirira mukama wo okumuddiza ripooti y'ebyo bye wali okola ki bye wali osumba. And therefore abantu ne banyiiga era abantu batandika okukolamu buddole bwayitingana wano ku social media. Abantu ne bakyusa ebigambo okuva mu kitaffe mu Katonda ne bagamba kitaffe mu by'obufuzi. Kakati awo ndowooza olaba problem we yava Bishop n'abula oba abantu ne bamutwala nti abuze. Bigenda okudda eno biddamu sovereignty bill eyagamba nti tafiirira bantu ataddamu alabwako
Interreligious Council ekibiina kye ekyakulembera ekitaba bannaddiini nga kiraga kisimbye n'ogwengulu bakikwatidde oba oliawo ewamu ku ekijja ensako ku nteekateeka ya Sovereignty Bill. Interreligious Council nevaayo n'egikuba bubi nnyo. Abantu ne bagamba nti kaakati lwaki wano olwana wo totya kuttibwa, wano wo totya kutuusaako obulabe. So kitaffe mu Katonda oyo Archbishop Kazimba Mugalu ensonga ne ziba nga tezimutambulidde bulungi. Era abantu ne bagattako wali mu kaseera aka politics oba ak'ebyobufuzi bwe yakwata ekkubo n'agenda mu maka ga mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu agasangibwa e Magere n'akizuula nti Babbi yali ali mu mbeera nnungi, era ebigambo bye yakozesa nga atuuzizza bannamawulire oba ng'ayogerako eri bannamawulire ku kye yasanga mu maka ga mwami Kyagulanyi, ne mwami Kyagulanyi bye yayogera ebyatwaza bannaddiini be yakulemberamu okugenda mu maka ge, abantu ne bagamba nti naye ono kitaffe mu Katonda ate yafuuka agenti wa President Museveni, kakati ye yali agenza okubageininga ku lwa mwami Kyagulanyi, ye yali agenza okwegayirira muka Kyagulanyi agambe ku baasi zinge faya. Kakati ebyo byonna bannansi bwe babigattaganya ne bagamba nti kitaffe mu Katonda olabika ovudde ku layini yaani, ku layini y'omutonzi. So ke katambi ako akafulumye olunaku olw'ejjo nga Archbishop oba Bishop Kazimba Mugalu ensonga tezimutambulira bulungi, abakyala bamulumbye. Yes, yabadde eno ku kituuti waggulu. Ekyo nno si kikolwa kyangu kyakubeera nga kirabika. Kyaki eyo yabadde ekubyeko obugule, abantu nga weebali batudde bawuliriza enjiri, ndowooza omulaba yuuyo ebajja kuzaayo kakatambi ako jja kazaayo pavini okastopingeko wali ng'alabiseeko, abantu bamwetegereze bulungi. Bagezezaako okufulumya abakyala abamwataakinze mu buufu bw'okubalaga nti kino kye mukola si kituufu, kikyamu, naye ng'ate n'abalala abatudde mu kyaki bakulaga nti okay, newankubadde tubaddewo ku lwa Mukama, naye ekituufu kiri nti aboogedde boogedde ensonga. N'abamu ku basajja baalabiddwako nga bagezaako okuba nti bawumbawumba ekintu kino naddala mu ssinzizo oba mu kereziya eno, naye nze ndowooza nti disrespect oba ekitiibwa kino okuba nti tekisaanawo ne batakudisrespectinga, yes omukulu yoyo waggulu ku olutaali ne batakudisrespectinga, ndowooza twali badde tukkiriza either okuvangayo oba okusigala nga tusirise. Wakati wano singa Oweekitiibwa Kazimba Mugalu teyavaayo n'ayogera, abantu baalisigadde bamulabiraawo nga bamutwala batyo batyo, tebaali mubaddeko na buzibu bwonna. Naye kati nti yavaayo b'ekifaananyi kye baali bamulabiramu n'ennyingo gye baali balowooza nti esobola okugatta bw'eba teriiwo mu ye, ey'okuba nti agenda kusigala mu kifaananyi kya bannaddiini, politics abeere nga amwesambye, ennyingo eyo baalaba nga agimenye. Kati bwe baalaba bannansi nti ennyingo eyo eringa emenyeddwa, ne basalawo ne bagamba nedda, gwe bwe tunaakugwako tunaakuyisa mu ngeri eti. Naye nsaba bannayuganda, Bishop bw'akomawo wano e Uganda, mwe temumuyisa bwe mutyo. Wano amateeka gajja bakwata, aga USS tugamanyi, naye aga Uganda gajja bakwata. Oba otiisatiisizaawo omuntu, si bwe kiri wamma Bishop, kitaffe mu Katonda. Bano bajja kuba nga abakuyisizaamu amasaso, bajja kukuleka Oweekitiibwa bakwesonyiwe bakuveeko. Kakati byebyo ebigudde sayidi zeeyo, bimuguddeko ne CDF abyewuunyizza General Muhoozi. General Muhoozi naye ataddeyo obubaka, bubadde butya, mbulabyeko awo.
era bw'oba osobodde okubufuna pavini bunteereko mbusomera abantu. CDF akakasizza okukubwa sorry manyi nti bambye teyakubiddwa. CDF akakasizza okunyolwa kwe eri ebikolwa bannayuganda abasinzira mu Boston ye agiwandiise Bolton nga bwe bitabadde bikolwa birungi. General Muhoozi Kainerugaba bano babadde bawagizi be, eyo peegi y'abawagizi be si ye. Okitegedde? Abawagizi ba General Muhoozi Kainerugaba tutereeze mutabadde General Muhoozi. Eya Muhoozi peegi ekoma ku General Muhoozi Kainerugaba. Kakati bagambye nti some idiots in Bolton. Era olaba bano bawagizi. Some idiots in Bolton have turned against the Archbishop. Do you know why? Simply because he said he is not Jesus to die for anyone. Kiddayo wali obuzibu bwe buviira ku Archbishop bumuviira awo kuvaayo kugamba abantu nti ye tasobola bafiiririra, teyajja bafiiririra. Awo obuzibu bwonna bwe bwatandikira kavidi yako. Era abawagizi bano aba CDF ku mukutu gwa X ne bongera ne bagamba nti they are saying you make your bed and lie in it, he is not responsible for the consequences of the choices no supporters makes. Nayongera kakagamba akalala wansi. Bo balowooza nti bino bikoleddwa banna NUP mu buufu obufaanaganako bwe butyo. Neera bwe kiba kikoleddwa mu buufu obwo, I think Archbishop alina kwetereeza mbwetereeza. Munnaddiini wenna munnabyabufuzi kasita olabanga audience oba bannansi batandise okubanga bakuddiza omuliro, omanya bumanya nti oyine wakyamu we wagenza obubi oba woobeera wabasobezza abantu. Kati twewale okusobya abantu, and of course tetusobola kwewala kusobya, naye twewale okubasobeza mu bulumi oba mu nnaku yaabwe. Omuntu yenna singa osekera wali abakaaba oba ofuuse mubi gye bali abakaaba, obanga abaduulira oba abakudaalira. So n'olwekyo tujja kusaba ekintu ekyo kitunulwemu, bannaddiini basigale nga baweebwa ekitiibwa kyabwe. Currently ndowooza bye nsobola okuba nga mbatuusaako, twakomyewo full time updates mugenda kubeera nga ate muzitegeera. Of course tukugamba Viki Exclusive, we update you in time. Giweka like, subscribing, liking, comment section werinzigule ekiteeso kyo oba ebirowoozo byo ku kiki kyolowooza kwabo bannayuganda kye bakoze omukulu Bishop Kazimba Mugalu. Kibira Construction Company Limited bazimba baddaabiriza basima enzizi, and of course bano bagenda maaso n'okuba nti batunda amataka ag'endagaano n'ebyapa agali legit. Osobola okubasanga ku offices zaabwe ezisangibwa Kisosenge, oba n'obakubira ku ssimu eyo, oba n'obatera kuba ku WhatsApp eyo gy'olaba esimbi yayo 782. Buli kimu ne kiba nga kitambulira ddala bulungi nnyo. Biba Kibira Construction Company Limited abanoonyeeko. Kakati Brain Train Infant and Primary School bajjukiza omuzadde twala omwana omuregistaringe ku ssomero eryo erisangibwa wano ku Salama Road Masajja. Ssomero lya kabi nnyo, bakwata bulungi abaana, balina activities ez'enjawulo so nga ate n'ebisale bisoboka. So n'olwekyo tukugamba nti Brain Train Infant and Primary School bakugamba everyone is an achiever. Buli mwana mu nsi muwanguzi asobola okukituukako ekyo kyonna ky'abaloota okuva ewaka. Day and boarding, emmotoka weeziri ezitambuza abaana ate nga n'ab'ebisulo basula era balya bulungi. Lwaki sibaleka wano Lugaba Ddunda abankuumire? Mubeere bulungi, mwiraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Senge Wakiso.
oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofiisi yaffe nga bwenzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.